ewa mu Uganda nga mwene manyi Uganda nnene naye nali nafuluma mu Kampala katono nga ngenze kuwummulamu. Abasinga ne bagamba ekivulu kyakuza mu kyalo wali ogenze mu kyalo. Ate era tetudiringira mu Kampala wokka emirimu egimu gitambulira mu kyalo naye nali ngenze kuwummulamu sobola okwewummuzaamu. Abantu kulwaki Uganda ya leero abantu abasinga bakola ebintu ne baga nti ngaakoze ekintu nga kireka kya bugwe wa ddalu kubanga tebawummuzaamu ku buli. Nagenza nempumuzaamu ku stress okumala emyezi emeka ebiri kati nakadde era mwe musoose okungwako mu Kampala. Ate olutalo lwoyina ne Lagadi batandika ku TikTok kwaje ekiriko kati. Lagadi ye sitaani ya industry y'endongo era lwakuba obudde bwa TV butono nja kubayita mbawe emboozi empanvu eweze essaawa namba ku Lagadi. Lagadi ye mulabe wa industry namba emu ate nga mukwano gw'abakulu mu gavumenti kati nekibanga system yonna yonna ebeera vulugu. Lagadi tewali kikolebwa mu ndongo muno nga takiriimu newe kiba tekimukwatako. Oba abazanyi ba firimu association yaabwe Lagadi mwali, oba babawunsa Lagadi mwali, oba lwakuba ino olubuto lunene ekimufuula bawunsa simanyi, oba bazanyi ba katemba kobere ng'oyina app ennungi gy'odevelopinze ng'egenda kugatta ku industry eno era bw'ogenda mu bakulu okusaka era Lagadi ojja mumusanga. Kakati n'alyoka akulayiza n'asaba ekiwato naga nti ekiwato manyi kitegeeza 50% ku sente z'ogenda okufuna gye mugenzi okusaka. Mufuna bulungi kiba 10 exactly. Kati kamba nnyonnyole olunaku lwa leero okumanya nti omusajja kyekizibu kya industry mukimanyi nti yafominzewo ne jam session era awakanya kiri ekya Eddie Kenzo jam session y'oku Alu Suits lwaki Eddie Kenzo yali atandika federation y'abayimbi omwami ono Lagadi yali mabega wa Wuma nga gyagamba yeyina okubaawo ye yeefula nti ye mugezi wa industry. Munfuna bulungi kati nga ate abayimbi abaaliwo quality yonna yonna ennungi yali yazira Wuma. Kakati ne bamuwangula hands down federation neekwatayo nga bwe mukiraba munna. Ne juzi weeks nga bbiri mabega yagenda neetaba ne ku jam session ya Eddie Kenzo era yalangirira n'okulangira nti alina ki naye nga bumanyi omwoyo gwa sitaani ogutafa. Kakati yalonkize naye ate jam session y'abayimbi betuyinza okuyita abakadde ku National Theatre. Munfuna bulungi oyo omusajja y'omu mukimanyi nti yali presentinga industry yaffe ku private sector foundation ya Uganda. Abagambe kiki yali asakidde industry ye kamabuuzi mwe muli bamawulire bwe twogera ku Chameleone alina abayimbi baleese, bwe twogera ku Bobi Wine alina abayimbi baleese, Bebe Cool alina abayimbi baleese, eyitajaja w'abayimbi yaleetayo muyimbi ki? Munfuna bulungi Lagadi kyekizibu kya industry eno namba emu era njagala mbabuulire mmwe n'abayimbi mulekeraawo okutya nammwe bapromota tuveyo twogere ku nsonga zino eza Lagadi. Njagala mbabuulire ensonga ku lwaki Lagadi navuddeyo nze mwatulire nze ndi Munyankole mu Kiga Mufumbira njatula. Lagadi ffe bapromota twavayo ne twekolamu omulimu tuteese tubeere omuntu ogwo era ano enjagalo kyasanguliza ku TV nti bannayinza omwami gwe bayita Abitex siina mutawana gonna naye mu industry eno era y'omu ku bemmanyi abagakoleredde endongo eno ebbanga ddene. Naye bwe bantuukira nga nobati tuve mu bintu by'okubeera nga tunenengana tukole ekintu kyaffe nga tuli omuntu ogwo ne tukola apex board y'abapromota bonna ne tugenda ne tusisinkana omukulu General Salimu Salendo za mwabiwulira tuba twakavaayo bwe tuti nze mweyo meeting mwe nafunira omukisa mwami Abdex n'agamba omukulu nti muno promota munnaffe bamukubye ng'ekyamazima yakola loosi n'omuyimbi gwe yateekamu ssente ffe abamu tetwali mutaddemu ye yali alina okutusasula Abdex nga bw'agamba bwe twabayo nga buli kimu kitambudde bulungi. Omwami Lagadi ate yadda mu kukunga bapromota bava mu Northern Uganda ne regions endala Busoga ne Mwankole onfuna kubanga bali nabo yabalimbalima nabagamba mujje mbatwale wajjeno tumulage nti no bano bakoze byabo. Munfuna bulungi mulabe stand gwe tulina n'alaga General Salimu Salendo ffe bye tukoze tebiina makulu era tulimba kati munaye twali eggulu nga tuli abapromota abalala abatali bano ba apex board nga nange mwe nasigala kubanza omukulu yali agambye agenda kunyamba ku bizibu nafuna kumala. Lagadi omukulu n'amuwa sente z'okkirya linga Lagadi nobba ne sente za hoteli biruzi obubiruzi nobba n'obusente bwa hoteli biruzi njagala oveeyo tutunke oba ontwala mu kkooti tujja kutunka tutuukeyo kiri ku record bakuwa sente za hoteli biruzi zange n'ozirya meka mpitirivu
ate sina zange zokka n'abakozi bennyini n'ab'ekitongole kyatwala ekya NCF ne ssente za hoteri basasula ku zaabwe ngate omukulu yamuwa ssente asasule ssente za hoteri mwe basula emisaala tebagifuna naye nga Lagadi yagifuna kati omuntu ng'oyo President Museveni yatuyambye n'otuyamba nga muwadde obwambasada nga bamututte bulungi wano neera yagaana okugendayo olw'omulundi omungi ayagala kubeera wano wategulira abeera mu kutegula buteguzi buli kaseera President Museveni njagala kuyimira wano ne Jerusalem Salemba asaba omulundi ogusembayo omusajja oyo mumuwa obwambasada mumutwale Ukraine wabbo muzimusange zimusange ne bagamba oli muntu nnyo wavuyo buli wajja mawulire obeerawo n'akavuyo era akabeerawo gwe nga nno batolooza lwaki bagamba kati kambuuze kavuyo ekiwa gwobola ntalo Lagadi kati buli anayogera ku bibi by'abalala kaba kavuyo soso ne nkunnyonnyola mu muli b'amawulire nkubuuzize oli yeyita jjajja wa industry muyimbi kigu yali promoting ekirala nze ku bizibu ne baruddamu yawaayo olw'empeta ne baruddamu Kingisana ne Shiba ndigida ate kamabule oyo omusajja mumulaba kumbonyabonyeza bwerere namunoonyeza n'akalulu kalamba mu kampeyini za 2021 nga n'ekyemisana takingulira mwe mundabye wano nga maze kufuuka promoter natambula ne Lagadi mu primary ze NRM mu butale obw'enjawulo nga n'ekyemisana tasobola kikugula nga n'ekizindalo kye twatambulanga nakyo mu butale kyalinga kyange nakigula emitwalo 7 kale ndotunula ekisajja ekyettima nga kino munfuna bulungi obusungu bwe tulina ffe abantu abamu ojula okumusabira essala nti kale singa kino ekimotoka ekyayo ky'abantu amafuta naye yali asala bwati nekimubutukira ng'ayita busungu naye nga buviira ddala ku mutima era Lagadi nkubula ebigambo bino essala gye nkusabira obeere ku boat cruise yo ebbire yakufiriza sente nga mmeka segere nze kankubulire ffe ate lwakuba nti ffe abantu abamu mugenda tuyigiriza okuloga ekyo njagala nkikubulira Lagadi ffe abantu abamu mugenda tuyigiriza okuloga kubanga nze ndi munafu siina mundu nti nze nakkuba amasasi sisobola naye wabayo eddogo nga lisobola okukubwatukirako nga bbomu mututuusiza ku levo y'okuba nga tusobola okutuukako eyo levo olw'ebintu byemukoze ate kati ffe aboogedde ffe tusobola okwogera naye abantu bemutuusizaako obulumi be bangi mubimanyi mmwe musirise abayimbi bali eyo basirise ekitegeera akanya kuzimba mupiira yena olubuto ne lubanga rawundi table so ebyo bya Lagadi totidde poliisi kuyita ku bigambo byogere bya hate speech already Lagadi ye hate speech banatuyita naye empozi kati gwe kiziwo kyoyogerako ekya hate speech Lagadi ye wettima asooka osegeera gwe bw'ovaayo n'oyogera statement ku promota mbu oyo ali ABCD naye nga gwe tosobola kutegekayo kivulu wadde n'ekimu mu myaka 10 egiyise Lagadi emyaka 10 egiyise yayimbyeyo ku concert wadde n'emu ate enkulagula ne concert gy'ogenda lwakuba olina abayimbi abagaga b'ogenda okufeeraferako sente z'emmeeza naye nawe shegenda kusala ogenda kukitegeera ate lunaku lw'olinayo show wakiri okutegeka embaga y'embaata oba embaga y'abasebabi mu Uganda nja kusaako ekivulu otegere promota kiki kubanga ffe abantu ababinga mmwe tukoyo kubanga mutujjonkera mutuze emabega mutulwanyisa industry bukyanga ebaawo nze n'akajja ndi promota wa generation eno nga bwe neyita abayimbi be n'akategeka mu mwaka gumu babiri temulaba nga ngasseeko value ne sister Charity yekayika gwe navayo nenangira concert nenjiyimiriza kusawa zino alina bookings kyebayita promoter with value addition. Which value have you added to the industry, Mr. Lagadi? Value kijogase kubanga eyita tata wa industry nzo okubale nafuna obutakanya ne wizo omuyimbi wali ovuddeyo n'otuyita ku round table okuharmonizinga wefulant go tegerera industry kigamba kyaga President Museveni mbu industry bagimulekere ne General Salim Sali bakulekere industry ngate nawo oli muluvu nawo kyanoonya tubeera tusaba transport allowance nawe n'osimba line ng'osaba transport allowance wa mitwalo 10 gwe bakulekere industry ogitegerera oti kusente ku bintu byo amataka gobye ebintu byokoze obu mafia bwokoze tebakulimba limba nti ate tuna kyo yinzo okunkola nze ndika Goliath envumule ejja kubeeremu kwabikire ku lubuto ololoze nti bom so ze agenda kuntisa tizera mubako kyemuti ena kyayinzo Robert embera yonga gwe omuntu promoter eliete twasemba okulaba ngerinyo bali anze embere yange nze segulumiza embere yange yaddamu kemabega nenze ndi mukkiriza ate ndi mukozi lwakuba nti nali nakola kati kitegezo kinetaagisa waliwo nali kinetaagisa okusooka okwesetinga oba nentunda ku bye nali nkoze because ebinunula omunaku segera biba bibye mufuna bulungi oba natunda akataka ntundeyo ne ku ntendala nga bwe bagambanga kubanga buzimanye nti
tezikalira nti ebiringa biri mesizoni egy'omusana ejja zikaza. So embeera yankosaamuko yanzize emabega emisolo mingi gye nali mmanjibwa n'otunulira omusajja nga Ragaddi agamba mbu ayamba ffe n'ogende w'omukulu okaabe nti bannaye banteekako emisolo mingi. Emisolo gya kati sho ya wizo yokka yokka gavumenti yanteekako emisolo gya miliyoni 44 sheegi miliyoni 44 n'ogenda onyonyola abakulu bane engeri gye batugerekako omusolo kiri ani realistic ne kijjayo ogubuto mu nekigambo kye kitegeera industry kiyamba ki so ya regi bankiteekako emisolo gya miliyoni 68 mwe muzirabe miliyoni 68 nazifuna wa nsege mwe muli bamawulire emirimu gyaffe mugigoberera kati oyo alekyekola etunula abanaga kati bana abantu tuteebereza bayinza okuba abantu emitwalo ebiri ebiri entrance twagala 18%. Okay, miliyoni 7 twagala miliyoni 7 nga baziteeka ku ttini namba z'ensonga ezaali zantwala ew'omukulu era omukulu ne munnyonnyola byonna ne mugamba sebo tetugenda kujjanga kukabira bukabiza ensonga zaffe zino tetufuna ssente mu shows ate ffe tuli ba job creators kulaki ffenna tuddukire wa General Salim Saleh oyo ye senkulu wa OWC Operation Wealth Creation ffe ba promoter tuli batonzi ba mirimu ya job creators ate ffe tuli ba musiga nsimbi kulaki tuddukire ewuwe okubanga atukwatira ku nsawo tuyamba kubanga tulina kye tugatta ku gavumenti nze wenangirira ekivulu TV zikola ab'obutale bakola owa boda boda akola petrol station eyingiza kati gwe kulaki oba ontakako omusolo ate omulala ngoledde nsasudde emisolo egiringa 5 oba munfuna bulungi era ngenda kudda ne paati n'emboozi y'eggulu nina emboozi y'eggulu eyo jajibanyumiza erinyo bateeka mu ddala erinyo kati erinyo nagula ddala erinyo lino lyemulaba lya miliyoni 6 eno boxa namba nina capital w'omuntu mulamba mu manyi mukamwa yavano loni giyanzi bwe yeewuunya era omusajja wakubiranga eŋŋumi kubanga abasinga bagamba nti olulirwa akujja mu lutye erinyo njagala nkitangaze bulungi telwali luyi wabula mu kamera bwe mwalaba bwe yakuba oluyi neegira neseetuka bankuba ebikonde babawusa era nali mu bulumi okumala omwezi ogwasooka mulamba naye kati natereera mwabigonjola ebisonga ebyo by'omusango sagala kwogera ku ssaga eyo koza amasannyalaze genda muwagamala kati ye yankuba ng'alowooza kyenamwongerako naye namwe embeera gyayitamu mugimanyi ne gyali muwulirayo sagala muwongera amasannyalaze naye ng'ogaba amasannyalaze kati nagadde ogamuwadde oyo muleke naye nga kangamuweemuko sizoni naye oli simwongera baali bamanyi bakitalo nnyo kati bayimbira abantu 7 namwe mubiraba bubaka ki bw'owa Ragaddi ogenda kumpuliramu agenda kuntegeera agenda tegeera nti agenda tegeera ensonga edduse enjovu nga kamuniera kayingidde mu kutu kwayo